Yes, mbaniza kade kano mwasize mutya muri mutyangana kuba subscribing ate munyigene kade Kitalo Akubiddwa Amasasi mbina masawo embeera senungi omu akubiddwa bubibambi mbina masawo Faridah Nakazibwe Akakasiza Nakazibwe mulina masawo so ngate n'omwami yali obagiri mutesasira afunye omukyalo omulala ndabengenda kwambi kutusako wano ku Faridah TV gimwasize mutya mwasibye mutya subscribing atonyigene kade mbani updates ziba zitambula ko twegwanga Uganda ezikwatagana ku basibu bafa ab'enjawulo abagamba ati Juli Mutesasirazi ex-husband amanyikidwa nga Pastor Mutesasira finds love again seero to Mutesasira and Judith omukyala ye Judith jukira omukyala wa musajja muko amanyikidwa nga Pastor Mutesasira amanyikidwa nga Juli Mutesasira ali Canada yagenda mu kulya bisiike ali Canada yagenda mu kulya bisiike esawa zali mu kulya bisiike omwami we ye yasigala ye Uganda era nga yafunye n'omukyalo omulala yo omwami akyatambulira ku nnono naye omukyala ye yava ku ki yava ku mulamwa esawa zino alya bisiike era nga yawasa omukazi yawasa mukazi munne Juli Mutesasira byakola ki byali mu kubanga akola mu ggwanga erya Canada naye omwami ye munnaye yakola ki yamugamba genda era amazina akola ki yamazina yefunira omukyalo mandozo balengira munange babalansinga omusajja munene lwakuba omusajja muwanvuko n'omukyala munene kugamba size ye bamakinga ndozo olengira amukutte ku kibuto babalansinga benkanankana munaye yafunye omukyalo omulala amanyikidwa nga Judith amanyikidwa nga Pastor Mutesasira eyali omwami wa Juli Mutesasira oli ali Canada ali mu kulya ebisiike mukulya bisiike sebo yawasa n'omukazi kyokka omukazi n'awasa omukazi kyewuunyisa omukyala yoyo si mukyala mubi mukyala mulungi nnyo mbagambye yo size baba Pastor Mutesasira yalonze size zibenkanankana bakuba bakyala abatono omukyala nga mutono tinafuna omusajja nga munene bwati ate nga mumpi ate nga mutono ne balengere bamakinga size yeeyo bagita Faridah TV nga vudde ngaziko side zeno amasasi ganyuse wakati mu kibuga Masaka Uganda police bebadde gubagana ababbi abaludde nga babbira banna Masaka mu motoka mu kavuvuŋŋano kano waliwo ne dereva wa taxi akubiddwa amasasi ng'onadusiddwa mu ddwaliro e Masaka nga biwala ttaka police olunaku lwale ekedde kutunkana ababbira mu motoka bano babbira mu wiishi motoka kika kya wiishi police ebaguddeko kiyifuyifu ekibaddeawo era bakakanye bakoze ki bakakanye bakubidde mbambi omuntu amasasi era nga bambi essaaha kumusabira nnyo okuwona n'obutawona abatuuze abaddewo nga balaba ekigenda mu maaso abasinga mbewunyiza okubanga babaddewo nga kavuga nkola kikagenda mu maaso naye nga poliisi munnaye ayitekubiddemu omuvuzi wa takisi atabibaddeemu kyova olabise bisenga amasiro gabaganyoka mweseetule ekizibu kiri ku bannayuganda bawulya amasasi nga gavuga abasinga basembera busembeze fo kyokusemberayo ne beeyongerayo ebbali basembera busembeze kasiraba ono amasi gakoze ki amasasi gamukwatiddemu kabadde kavuvuŋŋano bandibadde buyomu yeesitwa bwesituzibwensonga nti poliisi ebadde eguba babbi emmotoka gye babbiramu ate jiko obumotoka buno babukozesa nnyo ku Masaka Road obumotoka buno babukozesa nnyo ku Masaka Road obumotoka buno buwishi era ebiseesinga abantu abakwata ku Masaka Road abadde kyotera abadde Raakayi abadde abitundu by'emutukula obumotoka buno babukozesa nnyo buno babateeko ne bapiika omwo mwenna ne baleka bababbira omwo kati poliisi ebalemesezza leero kola ki okubba naye nga bambi bakubiddemu ate bambi musajja watu driver wa taxi amasasi era ng'embeera ye si nnungi okutwaliza wamu eyo nga avudde ngaziko sadi zino wa Nakazibwe maziga ago ka mukazi wattu yeebuuza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nagenze ku social media platform n'ateekayo nti Uganda twetaaga ssaala oluvannyuma lw'ebyatuse ku Pastor Rosias Bugingo ebintu ebyo Nakazibwe ye bwatyo yakoze ki ye bwatyo bwakikoze kubanga alaba Uganda gyeraga wegamba Uganda yo oba kiki eggwanga Uganda oba kiki oba kikyalituuka kwegamba obulira bulabi eggwanga Uganda lyo liconfusinga litabula Nakazibwe bwatyo bwakoze ki ye bwatyo bwakikoze mukazi wattu kwegamba eggwanga Uganda litabula ebintu byonna bitambuliramu biconfusinga
bitabula. Abasinga bakyagenda masito kwanga babuusabuusa ensonga za Pastor Rosias Bugingo. Olw'ebyo byamutuusiddwako. Omuntu yandiyogedde ekituufu yabadde alina kubeera driver. Eyakoze kyate eyafudde. Kwegamba munange byebyo. Bimuko ebitabudde Nakazibwe. Bimuko ebitabudde Faridah Nakazibwe. Ye bw'ati bw'akikoze. Awandiiseewo nti eggwanga Uganda twetaaga essaala. N'ateekawo akantu. Nakozesa bwe emoji bwe obwo. Era g'amazima Uganda twetaaga essaala ey'amaanyi. Kubanga si birungi mu ggwanga lyattu Uganda. Si birungi. Katonda yekka alina okuba nga atukwasizaako. Ebyennaku bisekerwa. Bagita Faridah TV gimwe nambe bazambagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga. Mba ne updates ezina value. Mba n'amawulire agabagatambula okwetola eggwanga Uganda. Subscribe atonyigene kale batundeko abali e Canada n'abasinza mu ggwanga erya Germany ekibuga bakita Berlin, abali e Spain mu kibuga kita Madrid. Mbagamba nti muli batabu nnyo okubanga mugifulinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale ensonga za Faridah Nakazibwe. Ye bw'ati bw'akikoze mukazi otana bingi byayogedde. Ye bw'ati bw'akikoze naye lero kitegeeza obulungi. Twetaaga essaala eggwanga Uganda. Twetaaga essaala ate essaala ey'amaanyi. Kugamba buli omu asabire munne kubanga si yeffe abali obulungi ennyo. Tulina okwesabira ennyo. Mwebale nnyo kubanga munfollowinga. Mwena abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola. Abatana kubanga musubscribinga ina kubasa musubscribinga ate munyigene kade aneka comment section weekayo bakabuntira mu comment section ate osikale nga hodi followinga abagita Faridah TV. Abali mu ggwanga erya Abu Dhabi abali mu ggwanga erya Qatar, abali mu ggwanga erya Saudi Arabia ekibuga kita Riyadh, abali mu Dammam comments nsaba bamiwala kubanga mu followinga Faridah TV. By'omunange bitambatambula kadi kano ku social media. Mubere bulungi mwera.